ono ekimwawula kubali mupya abonyeebonye ne bamugana okuyimba gavumenti nemupromotinga nti buli gyalaga yonna amagye gayiika otherwise mbagamba tewaliwo opposition leader agenda kusinga Besigye wa 21 Besigye wa 21 yali w'amaanyi nnyo Besigye wa 21 yayina ne ofiisi 2 eza campaign nga Besigye ayina gyalabira abanene abagenda ekiro Besigye Mengo yali emuwagira musanji wa Kabaka Besigye nga Winnie Byanyima wa bakatoliki nnyo nga abakatoliki batunulira Winnie Byanyima nga first lady anaatemi nga abalokole nti obulokole buva mu State House kati bwembuulirayo Bobi wa President Museveni had to dissolve olukiiko lwa Buganda sign die nga lwagala kulangirira Besigye omusajja gwe bayita Magala yakuba amasasi abantu bameka Embengo nga Besigye agenzeeyo atuteeyo enkumbi najjolo na biki Mulika n'aga nti atatuwadde byaffe atatuwadde byaffe temumuwono muntu mulamu semwogerere mulwanya muli semwogerere n'avaayo n'aga nti abange ku semwogerere oli keezaala keekomberera Bobi Wine has never been Tom comparing naabo if Museveni survived Besigye Bobi Wine is nothing yes Bobi Wine abaana bano ne be bali wasi ebizibu nga bitano eby'NRM gwe byogamba nti Bobi Wine si kizibu naye ebizibu by'NRM bye bino andi kankubuulire kakati ku ground kwebali oyo gondi Lumumba namuwandiikako mu katabo ne mbaga nti Lumumba is the best choice for secretary general nga tadodo doyo amulibu abavuka bamutaddemu babesente dokita atuuse n'otuuka ne bagamba Lumumba nti Lumumba babadde mu meeting habada gadi sinikiti nti Lumumba azitete at night ngera abavubuka bano abajozi be babirimu kubanga Lumumba bagenda balina okubba wose damage gye bakoze Museveni mpitirivu nnyo abaana abo batamijinze buli muntu yenna bakubye buli muntu paka lwasikizibu kyenamwe ekisooka bavubuka basinza okukola ekyokubiri bujozi tikakati imagine omukazi oyo Bagemeire yali ku mulimo ne bamujjayo kati Bagemeire bamuwa obwa supreme judge erinnya lye tebalisoma okakasa bwe yaveeri ne bamuwa eri erinnya lye teri lukutana kakati what do you gain by supporting Museveni omaze omukolera olwagisiza ababbi b'ettaka mafia nemukuba is jobless I see president nawandika baluwa nasali addeyo ku mulimu bagandi no ajja kuba defensive taddayo kubanga bagala okuba naye omulamuzi oyo singa naye bamugobye owagundi oyo kanabyo oyo singa yagobeddwa singa Museveni alina bamugobera naddayo nalunda embaata you embarrass the president amaze okuappointing omuntu anti bo kyebakola bamala kukwata nti a civil servant ali gundi interdicted takyayina bamuwambi takyayina mu system mulimu anti system gye bakozesa eyiye nti gye yateekawo ayigigi kifu nakalema ayina amukozesa nakalema amukozesa tumumanyi akozesa nakalema amanyiddwa ne mission ya nakalema mufu nnyo ate ye muvundu nnyo you rather do with the ayigigi ne bamuwana nakalema ne history ye yonna tugimanyi njamu bamuwunyise nga gundi nga musisi kakati ekizibu kyabwe ekirala obujozi ekyokubiri kulowooza nti twajja kunoonya mirimu na sente bwomujobanga okanyuka wano bwomujobanga okanyuka mujja kubamu abatega bbomu gavumenti ya Museveni mwe musinga baminisita abanyiivu lwaki bakkirizibwa minisita sente bazijjayo kagurupu kana kajozi sente kazijjayo lwaki bakkirizibwa minisita nga ate banyiivu abaana babbye 40 biliyoni kuyisimba toyina any information nti muloni yabba babasigaddewo entwe yepusi wali twetwente n'entwe yako katambula babbi ate muloni yagenda ye talina beewaabwe ye muloni bw'atuuka ewaabwe wakatayogera nti bano bajozi bujozi bakutte ku nze kati buli minisita gwe bagoba yenna bwadda yeeka aboogerera bubi abuulira abantu yes mpulira nti ajja kyaterezeza ekintu kya leba kakati ate afulumye
Ekintu kiteredde abavubuka sikimu etambula badde dokita ekaniba omuli w'abafu bamuwadde okulabira ngokyale ne cemetery neggwanikaabafu bamuwadde eggwanika bamuwaddeyeeka n'abuulira abaana be ayogeza mirembe. A combination of all of those factors. Bobi Wine yazirimu. Esente z'amasanyalaze ng'eyo lulo gye mwali badde mweyagalizamu nnyo. Water amazzi gasaasanyalaze gaabwere. Kati mu manifesto munaawandiikamu ki? Tusasanyiza amasanyalaze. Yes, because waliwo omusiru yagamba mbu mirundi bamulonze nimbuga nti obwongo bwange yate ebyo tebugikola kubanga manifesto tewandiikibwa bantu 10 kyobola nti manifesto ya Museveni buli kaseera yesembayo. Museveni appointed me on his manifesto team. Manifesto ewandiikibwa bantu 4. Why? Because you are not starting something new. You compare your last manifesto bimwasuubiza nebitakoleddwa. President byagamba yes. Do you need 10 people? No. Kyovola bantu babisimulayo kubanga to provide a solution for Uganda byebimu. Kakati ye Museveni alonda timu ya abantu 20 ne kufuuka omulimu. Amono Museveni is manifesto team. Kakati babisokolayo. Manifesto gwegwalagawa. Ne babisokolayo. Besigye always. Besigye manifesto is always the first one. Ogenda mbantu. Olumota fire bamubuuza naga nti wagira naga afondule seen one manifesto. I've seen one. Atonga mpagirani alese manifesto yabeje kyasomyemu neyenga why nti president yadira manifesto nagifuula assignment. Manifesto is for 3 people and the best person who can help you byaruhanga Moses nebada abana bamukuba mkoyo kubanga n'omukono ye ina agenda yiye nze siba nenya somebody was an agenda agitwale maso naye ntwala ya agenda ye obubi respecting nti twayiza kugamba nti abadde spokesman wa president ate kajija mutwala mu media center kuba nenkwasa omutwe obo bujozi bw'amaanyi nnyo ngende wange kati myaka 7 ndi wange ntudde naye nga sijogeddwako bonoonyankutte bali banoonyambatte once you go you live okimanyi gwe muntu yekka gwe abalala babayita n'omulabanga bambi ayambadde essuuti akedde nze sijogebwa because sibeerangako mu gavumenti and I know nti kakati nga bwe ntula wansi nempandiika nti NRM bwe mutuula kati saba n'atuula mu meeting yaabwe ne bafuuka ng'omuganda omulwadde w'enziko ne boogera ebirala. We have won by elections mu butundu bwammwe mu papajo bwammwe by election where government is losing by election. Oyagala kungamba nti bwe banaayita abeena ne batuula ne badda mu kwewa okugira okudiginga they must address the real NRM issues as facing NRM. Address why NRM support is declining. NRM problem. Find out what you have a year. Mumesinza ku n'abavubuka nono kinkuba Kyagulanyi nti Kyagulanyi power base ye ey'abavubuka bo tebafaanagana na bambabazi abambabazi bayitanga kuwa youth Museveni olwaba wa ssente bonna ne bagenda bano what people don't know abavubuka bano aba Bobi Wine si babe eno ye group generation yenyigiziddwa eyetaaga bwetazirida eyagala change. I see. Ate fortunately for them be bakola bano badira abavubuka baabwe ne babagamba bo ssente balinda kusaba bali kumagombolola kakati abavubuka bano aba Bobi Wine be bali mu butale. That's why ne babagamba nti musasule emitwalo 10 omuvubuka ali ku border traffic yemubonyabonye buli kaseera ekwata border ye. What does he want to change? I see. Tisinga tulabako gundi atanbonya ku border yange kubanga why don't you solve the border problem from the base nti in the next 2 years tetujja kuleta kukiza boda mu Uganda naye boda ogigula bivindu Nigeriako sente kuliko ne PSV kuliko third party PSV permit bamujjako omusolo guli ku mwana namala okutunda ekibanja kye ne mutulugunya president ayiteko ku police stations alabe boda zipayirinza. That's why these people zabeka muddo bazalika ziwalika kuzinazo wakulu. This is why these people omanyi mwe kyemutamanyi mu kwagala change nti oyinza okukwana mu omusajja ng'okola mu State House omusajja naga nti Museveni lwalivaako
omusajja onaabula omulimu omukazi wange ali kumawo kakati abaana bano bemutulugunya basekikuba bemutulugunya abawagizi baabwe nalaba obusungu ku musajja bamuyita Nsamba yali mufu simanyi oba omulamuzi yabiraba Nsamba bamutegeera nti ye Nsamba omukazi n'omuvume b'Ensamba oluyaabwe bamutte bali bamuse ange eyo gyomugenerating ewa Ssekikubo ange eyo mugirowoozaako ki that's why mbagamba tujja kufuna some sort of genocide eri wasigani Rwanda kubena eri personal nti omukazi abakoledde lwe gundi n'amuvuma lukutana I was going even to add but I did not have time omukazi kwe bajja ewaabwe yasoma ebitabo byo lukutana muvuma waki omukazi omuvumira ki lwaki omuvuma nemuteeka mu commission n'alwanyisa ettaka avudde waabwe alwanira ekibanja kye when the woman goes back this will generate obusungu bwe baba yinako buyitirivu ne baba bakukyawa totegeera ffenna tuli ku Museveni mwasigala kuomu papa yeka nti a man like me okunga nti nakiwuse ntya tamale yasazeddi kyewunyisa kikola amawulire nti nvudde mu bukatuliki apana kubanga bakugamba nti ba sente ziramututo bakyoba ki mulimu ekintu kyoga nti kankifiiremu tamale NIM problem solvable is ya solvable naye tebasobola zidisikasinga okujjako singa beggalidde ne bayita Professor Wimakeri atayagala sente nti right kuretake about our performance. I see. Let us address issues why NRM support is declining to the extent nti muntu andise n'okulwana ne Bobi Wine atagenda kusaba budget nti years kaakati singa bitwogerera mulimu key ministries. Ministry of Education is a key ministry mwagiteekamu atasobola kulitisizingibwa ababbi ne bagibba mu byalo ateyinza mukulisayizinga you'll be misunderstood you avoid it ne mukwata ministry ya health mugiteekamu omumbe gya Diana ina Oluganda ne mutani wa Kajiji kakati kasakala Kajiji omulaba si wa development era ministry etaka butani mugundi mukunganya nemuteeka nemudya ministry eya finance bazanyira mu nzanyire bahati buli kintu kyonna bahati ajuka azimbye mu nyumba yennene sente zibona ne bazibba abantu ne basoma sente yazizimba muzimi mansion wawe mukyalo olaba wamajenga asoma story je babye sente n'omutundu yabwati kabana be batudde no kanti dinde gwangu omuyimbo bali mu mondo kimusaze n'abano waggulu yasoma kusinga bahati ne Kasayija mpulira naye asoma ekizimbe kyeyazimbye ebikibi yakoze okuba musalo w'omuntu entu yepuse 40 billion entu yepuse ne kadduka ngatalina yadde ekifo babuloka ku mutwe kati ngatalina yadde ekifo kyonna wali alina wakolera mu muziki billion ngana kadduse n'entu yako n'entu mpulira they must go for review. So they must go for review. Minus saying that they are solvable, do they really have the time? Does NRM have the time to solve the issue? A year is not enough. Where have they been in the last government? Where they take it, so where they take it. Local government is a key ministry. Why? Teri musolo wonna guyisibwa mu kitundu nga minister takkiriza. Abantu ababona n'emisolo gy'obutale givaawa. Kuba it is very attractive. Muina district nga 10 mwaga. Kakati buli district yejja newa minister million yemu buli mwezi. Afuna sente mmeko mu mwezi. Million 10 mwaga. N'abatera ku mukulu ne basoloza abantu. Teri eyo ministry enkulu nnyo. How many times has Butime addressed amazeko bangaji local councils? Kubanga bidandi sali yafuna amaanyi mu local government agatalina alina. Nti yatuuka n'okusiba ekintu kye yazze wange nanfunira ne dokita naye wa dokita Senagenda yazze wange ani atazze kituufu bazze Bobi Wine yajja okulaba mu ddwaliro bonna Besigye gwe tutalabye Besigye gati mukuba dokita Besigye yekka gwe tutalabye ne gurupu ye FDC yote njagala naye obakuba nnyo naawe when they realize obakuba nnyo they realize obayita abazanyi bo no they realize I see
omukazi omwana omuwala bakyawa nnyo metron okubagana okutambula okufuluma ekiro naye bwe bakula bategeera nti bagundi bamuwanga sente oba wekimani nafuluma ne bafuna embuto you don't realize era president yabagamba nti nateekawo ttiimu okubuuliza ebigambo by'omwana oyo by'omulenzi oyo byonna bituufu nti NRM Lumumba alimi basomera kiwandiiko kyaki in fact Lumumba yabadde akoze ensobi okugoba bana bagundi tebabeetaaga olowooza nti balwana nnyo bajje ate bajjira kimpozi sente mwabagoba ne bawangula akalulu all of them everybody is running away from NRM. Why? They don't want to take its responsibilities. I see. Eki kyakuumye Museveni kiri kimu nti abantu bamenye nti power kyagikola ki nti alonda baminisita ne bajja oba bagundi abo opportunist nedda bamala bajoga bana abajozi tebalabibwa ne mawulire tebakubamu nti tweye pusi ne banne be babba sente zegindi bali bakubakada kakati gundi yaŋŋambye ani olanya deputy speaker yankubidde simu naŋŋamba nti ndi mulamu sibulangako naye abasaasanya ebigambo ebyo bava wa speaker kakati temuli mu kizibu olanya strongly believes that the negative publicity against him is sponsored by the speaker's office. Kakati ali bonna bali bombi yange I can give you evidence. Okay, I will give you evidence that all what is happening, the people are talking about me, the information is sponsored by the speaker's office. I see. Kakati bali babiri banakola batya yange sinnabula kuba had disappeared. I see. Nanga nkolagana mutabani we mumanyi nkolagana naye je kubanze mbaga nti omwana oyo abaana bange muba mubakubira bwerere is an expert is erigo man kakati situula nabo okumuwa kyakola no nze abaana bambaga wamuzala n'omutwe gwe n'ogumulekera kati ono ali ku social media tutula fena mutisagiri kubanga nze musekerera. To the moment you attack a government, no, you're attacking until you are Bobby Wine. Then you have blocked the avenues of getting government jobs. I see. And now, kakati abana oba inachimu zeche nabazula ko. Bakulaba engeri gye wabonyaabonye bano committed service kati bw'oyogera nabo bakugamba sisobola kwagala nnyo kugenda eri gye nalaba ow'amaanyi ansinga gye yava era essuubira abo bagamba nti singa kikyukamuko omukoyo yolyonniriigamu yolyonniriigamu mpita wakuzanya walese kunnabusaayo omuntu akola muvulize nga mpita abaana be wazaala bo bakizingazinga lumu ne bagala kirabika lwaki ye yali bano bendabye nga baavu bano bangaleka enkato za lumwa me to fight me mutani wako jiji najja programu zanga ajekemu tumwebaze urudai yagenda okujjanga already programu zikola ku TV urudai tumwebaze urudai mchome mereja natugende ko kugunda yali agante ajja kuncontrolling you control who tuli mu graduation week era tukwebaza osomesa abantu nze buli mwaka nje kumala emyaka 20 nga ngambye nchomo tabani nje agenda kubanga myaka 20 wange diguli tikyali kya gundi olole tunne wetwali no wabaawo munnange wanakola kamera yangamba amaka gabagagga nga ganjawulo omuntu aveebweru ne watabaawo nanduulu bayitutuddaano no wabaawo aveebweru kiri nnomo nebo abantu batandika naye mukyali wafe omuntu aveebweru abantu ne bakuba enduulu abantu batandika okugenda emakka mu 1923 kakati ng'ova emaka ng'ojja mutwe mu motoka kavaawo resistion impozi kubanga gumaalo twalina mukwalo gwange Faruku ewuwo ne wajjawo museka avudde bweru neza n'agamba ye amaka gabagagga gaganjawo ne watabaawo yadde akuba akalulu kakati nze era ngenda genda ssaawa 5 mpulira sigenda ssaawa 2 bagenda 12 biki n'atula bamulabe ku TV bwe gusoose n'abeera omu ne speech ezatawulya mu Lungereza ne babeera omu nze just ngenda kwekubya ebifaananyi n'envaayo mpulira yes buli mwaka obadde otikkira obuzibu buli bumutamale nti emudidi n'omudidi gw'abaana b'otikkira ate opulaninga gwe bakolera bizinensi zaabwe obasomesa
tebalina mirimu girifu gya ggwanga okwatera omala okusomesa nero okwata ne ku capital wo ozimbira omwana ekyo Museveni nkimuwagiramu mwagano kikkiriza nze ekyo mutuufu si Museveni believes in universality bonna bagaggawale bonna balye bonna basome obujanjabi obwobwereere an educated society ebaamu amagezi abazungu balina ebizibu bingi naye tebafaanananga mu abazungu balina ebizibu bingi nnyo naye level yaabwe of education tikakati fe abaddugavu tufaanagana tikati ensi ebadde ewaana Uhuru Kenyatta naye waliwo omusajja bamuyita Miguna yawandiika ekitabo ku Raila Odinga Peeling the Banana Backwards kibi nnyo ku Raila Odinga naye omusajja bamuganye okukomawo Kenya lwaki bakimanyi nti bwakomawo agenda kukuba ddiiru ya Raila Odinga nani ne Kenyatta ne Uhuru bakimanyi Dr. Miguna kakati Abafirika ffenna tukola ki tukola ebifaanagana why nti level yaffe kubanga omukulembeze atya okukola ekintu nti banandaba batya tukyalinamu okutya tukyalinamu abanandaba batya abayigirize tetusomesa abaana bagende Makerere bafuneyo mirimu no tuyina universities 40 where would they get jobs zino zonna factories baggulawo bwozitunuulira zabataasoma oyagala kuwa abazadde amagezi nti aleme kwesiba nnyo ku gavumenti akola atya omwana agenda ayige afune knowledge tuyina yo diguli bagiyita BA flat general paper wali ogirabyeko nga bagiranga nabagamba nti nze omwana owange ogenda okusoma course sooka otunulye mu mpapula z'amawulire course eyo wakagiraba nga bagiranga emirundi emeka naye gwe nogenda nosoma environment protection ogenda kubeera kwero si one climatic change obudde butuweddeko akadde kaffe soma ebiri practical okumaliriza byosobola obwongo bwosobola okujja sisabangako mulimu mu bulamu bwange nti nabadde ndwadde I've written 2 books. I needed to ask you that. Bangambi wadde mulwadde nuwandiika ebitabo bibiri bifuluma ddi ku weekend kafuluma why Museveni succession will be brutal era bakanoonya kubanga ojjamu element bano ab'NRM mbabanja sente zange miliyoni 5 babadde bagula obutabo bwange every election nga bagula obutabo bwange bubanoonyeza akalulu every election oyo omuvuuka yayagala nnyo okubuyingiramu busimanya bufuneko patent nza nkozesa ngaokozesani ani gwokozesa kubwongo obwange gwokozesa tumalirize nakino babaddewo allegations nti you clear the air nti wanywa obutwa this is a fact era obutwa bujja kuba bwamaanyi obutwa bwe replace guns waliwo neyaŋŋambi nti singa obadde tonywa bisiiriza buli lunaku no you see this is naye mulowooza nti betukuba tukuba mulambo mumuga ntukuba mulambo nabo bali yakitinga power kintu kyamaanyi nnyo era nze I suspect nabagambye nti sekikubo bano baanifa kawoya baani okuganginga bakuba muwala bwakuteesa kubanga in normal circumstances the real issues don't come up tewali musajja nabaga nti mukoddo biwonga yakyadde wakaawo nimuyomba ne mukazi w'ekiro saa mukaaga ogw'ekiro 7 bwe bababuuza ekibalwanya nti bulangiti anseeko bulangiti yayimpa ekiro kiri ekibalwanya kyennyini nti sipiika aganye okuyita palamenti kubanga yo ono agamba nti mwannyinaze awulira ate gwe gasamuwa nkoko ye kakati olutale bwe luva nobody mention this kakati ekyo ekyamuwala wakuteesa tujja kitegeera luvannyuma nti ekisibya kijja kuvaayo nga kabusenga bwajjayo ekyalema akasajja kakulubya kakubye obufumbo bwalema ne bufa nga banoonya lema ave ku kezo asobola alina financial resources mu kuyimba kamufuge kakutumbina bino bweka naye akasajja kalifa lumbeezi akasajja kabi kabusenga oli mubi kabusenga akasajja golina omutima omubi tusibudde buli wamu nakakuba olwaleero program jidde mu kiro saawa nya era ku mikutu gyaffe egya online kwe tuteeka obutambi bwaffe era mwebale kutuwa jenje wagamba alina ka costume k'omuchina yali ani tuwala bimale naye kuluyono ye ekirafuuka jenje naye abantu kati abantu bano kati babikula amaaso
omusajja bayogera bituufu bakuba kenza amaka gaffe onamufuge nga bwe yateeka lutalo ku lujegere ng'embwa. This is what he does. N'oyo omwana simanyi bamuyitaani abateeka ku lujegere n'abafuga kubanga yakijja wakatende ku Jimmy Katumba nani Jimmy Katumba nzibudde amaaso mbadde sikitegeera temukitegeera ebibiina bikuba bya bulukuke yafune wafunira tamale mirundi mutabani wa Yohana ne Mole n'amatovu mirundi naye mbugundi ani mbu Mayinja yadduse ku gundi ono omwana tumusobola lwaki Bobi Wine tayina pati nti ono ye chairman ono yani Mayinja byakola ebyo ebigaana kakati tuyina gumuwagulako n'agenda